Owai twakomya abantu tubasuubiza okubalaga ekyalo kya Bill Gates nagaga mukulu naye talabika agomaka g'abantu. In fact eno byanjawulomu kibuga si kiri clean kikakamu ate kwataganye n'omugagga Mawejje e Kampala e Uganda tugenda kukolayo ekyalo kyaffe tugenda kukola ekyalo omanyi natandika model view najiraba kati ate yali Saturday gundi oli wano naye ekiriyo oli agenda okugera ati ng'ayingidde ewa munne 160 ali ku 163 nga lwaki tewagulira ddala lwaki tewagulira no bayingira butamanya n'agenda ewa munne nga tamanyi kati eno Bellevue n'ennyumba zayo za njawulo. Kati kyekino kye baatulaze wabaawo amakubo 3 waliwo eritutwala waliwo erikomawo kati eriri mu makkati libali abo abaagala okuvaako tosiba mu motoka kubanga oyagala kuvaako. Lino lye tulimu olina okuba ng'ogenda kuweta. Aba abasajja baakola ebyalo byabwe. Kati eno tuyingira Bellevue. Kati enani mu bede waayo ali wano Microsoft ayinawo ekizimbe ali bino bya Amazon. Ono Amazon Amazon ayinawo bibino ebizimbe bya Jeff Bezos ebyo kyano ekyo yakakigulawo kiriwa kino ekiriko busitasita naye yasinga kwefunza Seattle. Kankibawe mu bujjuvu muganda wange omuntu bwagamba nti abeera Bellevue mugambe nti gwe okikola tolaba ku bantu batono. Abantu batono bolaba bali mu kutambula n'ambwa zaabwe. Akuba kati misana naye kati singa oyise mu kiro okwaka temagana. Muganda wange eno bagagga kyaba koze eno ye wali ne gundi ekitebe kya Facebook tugenda wetulaga eno wano masses. Kati kino kyekibuga kya Biru naye abagagga okimanyi nti abagagga be Uganda tusobolaga nti kino kyekibuga ky'omugagga bw'ati bazimba mayumba gaabwe eyo naye tebabyefunza. Era abagagga b'omu Kampala ekibafuula abagagga b'omu Kampala kuba n'akeedi mu kibuga naye tebakola bubuga bwabwe ne ku kyalo ng'abantu batono abamumanyi kati bamumanyi era nga tasalawo nakusalawo nga tasalawo. Tukyali ku bitaala wano tulinze bitaala waliwo eyangambye mutwalireyo Crocs wamugulidde ebbeeyi yaazo oba amanyi nti za mitwalo 3 mitwalo 2 eno anti yakyaba afunye kiba original naye yabadde original. Bibyo enguudo ziraba ebyandibadde ebikuubo. Bellevue Museum.
oyala okulaba ebyafaayo ebya Bellevue oyingira awo. Ekibuga kya bbeeyi. Kirabikirayo. Very, very expensive city. Kirabikirayo. Kibuyaga omulaba. Bino office z'Amazon. Ezo Bellevue. Tugamba Amazon muno talinamu nnyo bizimbe kyokka ate ng'era abiyina bw'obitunulako oyinza okulaba. Naye muntu wa glasses. Ennaku zino bye bazimba byonna Glasses. Wow. Facebook. Kati waliwo obugunje bugenda okwoza babe. Ntwala konsuleke Bellevue. Ojja n'osulako. Wabali Chameleone be yayimba. Baliwa? Abanene. Abanene bino bya banene. Ojja n'osula ku Hilton Garden Hotel Bellevue. Bya banene. Bya banene. Facebook. Meta. Naye akyusa erinnya. Meta. In fact. Eno zitesira. Be baana baliwo. Za bulijjo. Mu mode ez'enjawulo. Za bulijjo tesira. Ekibuga Bellevue ali very clean. Obuyonjo bw'ekibuga tebatakiriza mbonges. Tuzungirayo nebakulabako mu kibuga be bakwevugira ne bakuzza gye wavudde.
Ladies and gentlemen, tutambudde ffena ekibuga Bellevue, ekibuga kya Nagaga Bill Gates. Kati tugenda ku Meta, Facebook ekitebe kyayo tujja kuddingana tukyali mu ggwanga lya America. Naye video zino ndowooza ababaka ba parliament muzireke. Era temujja kusalawo. Mwe temusalawo.